Abakyala abajja nga tebalina bikozesebwa kubanga amazima gali nti gavumenti yaffe efuddeyo nnyo okulaba nti egezaako okutuukiriza n'okutuwa ebyetaagisa naye ng'ate olw'okuba ensi yaffe ekula bukuzi tennatuuka ku mutindo ogutuwa buli kyonna kyetukola kyetwetaaga. Kati tusanga obuzibu singa kati nga ffe ebintu bye tufuna mu kwota bwe biba bizze mu bbanga ttono ebintu biba bitukendeddeko nga tetulina bikola bimala. Kati wesanga ng'omukyala atagenda najja ng'oba oliawo na wakulongoosa naye nga ebintu byatuweddeko naye ng'omukyala alina kubigula buguzi naye ate omukyala najja n'akugamba talina ssente. Kati tusanga obuzibu nti tetukola buvunaanyizibwa bwaffe mu budde kubanga omuntu bw'obuvunaanyizibwa bw'okola mu budde osobola okutaasa omwana ne maama naye olw'okuba tubeerawo nga tuli mu kulinda mumugambye genda ogule kino naye nga terimu kirina ate amala kuba ssimu babeereko n'akabuzi ke batunda basobole okuba nga bafuna ssente bagule ebikola ebyetaagisa kati nekireetamu obugayaavu mu timely management yaffe gye twandibadde tusobola okutaasa obulamu bwa maama n'omwana. We found more than 30% they get pregnant because of long-term this COVID lockdown situation. So what we are actually worrying is that after their delivery, they may fail to coming back to their school. That's actually we are very worrying about. All family, all children must be blessed, but because of this situation, we are very worrying about even the future of children and also mother, and even they cannot, achieve what they are actually dreaming and pursuing today. That's the point we have decided to support this mama kid. Yombaka